Gwanga lya London eryo Mpuuga kansoke njire Morini sinike ya kutusako program eno wonna woli Morini akola ku lususu wonna mu kanyomero kensi woli bwo contactinga nomuwa address ajja ku deliveryingira ku mulyango. Then tuina premium dental clinic akola ku lususu akola ku Mannyo asangibwa Makerere Kavulo okulirana Makerere Kavulo okulirana ekitebe kya Nuupu naye gendayo ajja kuwa services ze kubanga ali ku mutindo alina obujjanjabi obw'omulembe guno n'eddwaliro lye lya mulembe nnyo ate naye mukugu. Gendayo tojja kwejjusa. Eyo nga tuvuddeyo tulina omuzimbi, tulina afumba ku mikolo, tulina ayokya ebyuma, yenna gweoyagala okukolera geeti ezeggala nezeggula nga obeera mu distance nga tonnaba kutuuka waka n'onyiga remote neggulawo n'oyingira buyingizi mu geeti. Si bino ebyokutuuka ku geeti okuba eŋŋombe abaana bali mu kulaba TV batumbudde dda nodda ku geeti mbw ate gundi bamukubidde amasasi ku geeti ng'alinda omuggulira. Weggulira ojja ne weggulira n'oyingira n'oggalawo. So obwo obukugu abulina. Oyingira oba ofuluma eggwanga Uganda, sama Uganda kyekyokuddamu in terms of transport. Yeah. Now, tutandise program. Mpuuga ne Katikkiro bali nnyo mu ggwanga lya London. Baali batandika dde okuzimbayo beesi zaabwe ne structure zaabwe nga bakozesa nga Katikkiro akozesa Buganda nga ne Mpuuga akozesa ebyobufuzi. So waliwo ebintu bye bali mu kufumba mu ggwanga lya UK ng'omusimbi gwayise mu UK tetunnamanya nnyo biki naye His Excellency wogenda osula wogenda okubeera wogenda otambulira abayambi bommanyi basajja bagezi nnyo basajja bagezi nnyo kuba nabalaba wano nga tuli wano Katanga bali active nnyo. Wali oyo omwami oyo Manager Johnny musajja ali active nnyo. Twali tukyayogera ne His Excellency nga tukyanyumya byaffe tuli mu byaffe tutedde n'amugamba esawa z'ennyonyi zituuse. Oyo yehandola kyamugamba kiba kyekyo n'angamba okay kakati era Johnny ye yandeetera okulinnya mu benzi nga principal nga president nga nkyamunnyonnyola Johnny amugamba zino essaawa zino kati zino zitumala otuuka ku kisaawe ko president jangu tutuule ffenna bannaye nadduka emisinde okuyingira mu benzi. So tiimu ya His Excellency advanced team ye mwena abakola ku nsonga z'abayambi be mwegendereze nnyo mu bintu mpuliddemu cocaine mpuliddemu ebigambo cocaine naye tebinnavaayo bulungi nninda mpoma satellite bweneeba eteredde tujja bitereeza. Mulimu ekigambo cocaine nga kirimu ba Mpuuga Katikkiro ne Museveni mulimu ekigambo cocaine kati cocaine oba kiki nange sikitegedde. So president webereramu nnyo ng'oli mu ggwanga lya London nkimanyi ekyo kisobola kubanga ate gwe anyway era Mukama akwetoloozeeko olugo lw'abamalayika akulwanira entalo zo mu linnya lya Yesu. Eyo nvuddeyo nga nvuddeyo ekirala kye bateesa mwekamba buli etukola Museveni ebintu ne bimuluma. Mujjukira Jesi bwe twamukuba ku kintu kya Kateregga eyayambala ebyambalo bya Nuupu n'agenda mu State House. Cocaine njaga byonna nze sibimanyi wamawulira
Museveni bwe twamukuba ku kintu kyakaterega kyamuluma kyabaluma omanyi baali bamanyi bo babadde balowooza mbu tukyali baweewe fena tukyali baweewe nammwe we can interpret tutunulira ebintu ne tubiinterpretinga ba Museveni baayokya kati baagala kukijustifyinga bafunye information nti waliwo awantu awatundibwa ebyambalo bya Nuupu oba ku kitebe oba waliwo awatundibwa ebyambalo bya Nuupu naye nga watundibwawo amasweta aga Nuupu nga masweta kati amasweta ago bagenda gagula gonna gaggweewo bagagabira abantu baabwe era bagenda gapika gayambalwe nnyo naye ng'ayambala esweta tagambwako takwatwako okulaga abantu okwongera okukiraga abantu era bapropagandist bagenda kibawa bakyogerere nti bano abayambala mu byambalo ebiri mu foomu ng'ey'amagye balina emiyondo balina engatto ennene abo kabonda akaagala okukola obuyeekera naye abali mu sweta tebagambibwako kubanga bakkirizibwa mu mateeka olwo ng'ekimuluma yengeri gye twannyonnyola ebintu byakateregga eyali ayambadde ebyambalo bya Nuupu era biri mu bbalamu kati abagenda okutandika okwambala amasweta ago balina assignments 2 mu biwulira ebintu bino assignment esooka bagenda ba Museveni be bagenda n'ogabaga amasweta ga Nuupu abantu bagambale wanu ekisooka abagenda okwambala amasweta ago mu bbanga ttono batandike ng'okubeera awantu wonna His Excellency waali ng'ayogera bamuŋoole watulimba kubanga bibaluma Mpuuga byamulumye Katikkiro bimuluma bibaluma ba Museveni bibaluma kati abo ab'obusweta batandike okuŋoola His Excellency Kyagulanyi kati eno bapropagandist bagambe ye yatandika abaana ye yatandika enkola eyo ey'okubatuma bagende baŋoole abantu kakati bamutandise bampuuga kye bagenda oteekamu ssente ku bampuuga kyamulumye Mpuuga uyo ayagala kufuwa Mpuuga enjuki zamulumidde mu lubiri kati afaanana Museveni Mpuuga atuula n'afaanana Taasisi Kabwejere ate ogenda okulaba ng'afaananye Museveni naye bannange Mpuuga abaana kye bakola Mpuuga Katonda yakimanyi mulaba Mpuuga bw'afaanana enjuki zamulumidde mu lubiri mulira kati bagenda kukola ekibondo ekiŋoola His Excellency waba ayogerera eya assignment emu babusweta assignment ey'okubiri bagenda kukyuka okuva mu Nuupu nga wabaawo obukolokolo obwa bbalamu obwo obwa piraawo nga ab'obusweta bonna bakyuka nga bagenda nga beewayo mu mikono gya piraawo nga olw'amawulire gatambula abavubuka ababadde abakyagulanye ebbanga ababadde ab'omutawaana ennyo mu kukola effujjo bonna kakati bakyuse ne beegatta ku piraawo kakati olwaleero bakyuse abantu 200 bonna ne bayingira piraawo era kakati Kyagulanyi asigaliddewo bali mu kubiteesa mission aborted. Mission aborted. Nga ngenda mu masimu leka nsooke nzijewo kano kokka nkogeddeko eri ku flashlight mbakulisaayo ababadde ku flashlight mwebale nnyo mwebalire ddala kakati njagala nkamalimu wano ne wano leka nkwogerereku wano wetulaga Mpuuga yagala kufuuka diversion naye ate tetusobola kumuleka nga waali tusaba
Secretariat ekirowoozeeko, His Excellency bakirowoozeeko, NEC oba SEC ya NUP ekirowoozeeko, Mpuuga ayimirizibwe ku bifo byonna officially. Mpuuga nga tannaba kuggyibwa, nga tannaba kufuna replacement mu Buganda, asigala nga akyalemedde mu mawulire. Olaba bwe yali yeremezza, olaba bwe kyali ku kifo kya rope, ekya rope, bwe yakivaako ne batulaga omusika we rope, ekyo naye takyakikayanira, takyakyogerako kubanga already bakiteekako omuntu. Ekya komishona bakiteekako honarebo zaake newankubadde tali mu ofiisi, naye ne akiwulira nti mulyaza amaanyi. Kati kino ekya Buganda tebannaba kutwanjulira, muntu amuddidde mu bigere. Nsaba ow'ekitiibwa Lubongo y'otuyambe. Bannange nze wendi, ekifo ekyo bwe muba nze bwe mukimpa muba mumaze. Bwe muba temukimpadde Afande Katongole waali mukiwa Afande Katongole. Ekifo ekyo tusaba busabe mutuyambe, Mpuuga tumuggyeko engalo. Mpuuga tumuggyeko engalo, atandike kulwana na mutima gwe yekka, naye kati tuba tulina omwogerako. Mutuyambe Mpuuga mumusikize omuntu. Temukomaawo. Kuno kuteesa kusaba kwa people power. Jo mwana yabadde mbunanjabya oyo wire wa NRM. Kyogamba wamma temukimanyi kino ndi wa NRM. Sibo mbundu mwana yanjabiza. Oyo wire wa NRM. Nze bannaye ndi wa NRM. Nindi mu people power. Abantu mwali abannammwe. Wamma byebyo nno okwo kusaba kwa bannayuganda. Bannayuganda bagalize NUP enkyukakyuka. Bannayuganda bagaliza Kyagulanyi Ssentamu obuwanguzi okubeera pulezidenti w'eggwanga. Bataddeyo okusaba kwabwe nga basaba nti omukulu oyo tebannamulonderako muntu agenda kumuddira mu bigere. Ke kasajja kakyewulira ne bw'atambula TV ne radio ez'enjawulo agenda kukasa eggwanga nti yakyali deputy president. Atulaga nti ye yazimba ekibiina. Basaba nti bwagibwako kaadi bwagibwako bwa deputy president abeera asigadde ku kaadi ya kibiina. Ate nga nayo kaseera buseera mu mwaka ogujja nga okukyusa kaadi z'ebyobufuzi kutuuse, kaadi yaffe alina okuba nga agikomyawo bagenda kumuddiza kaadi. Asigale kale ekibiina kyatugamba nti omu ku bakitandika asigale nga kikonga lusu, kubanga olwaleero agenda alaga eggwanga nti nsi yakitandika tebasobola kungoba batyo. Naye omuntu bw'akugoba ku bwa komishona n'akugoba ku bwa deputy president n'akuggyako ne kaadi y'ekibiina n'osigala ng'okisibyemu butuufu oba osaana kukeberebwa omutwe. Kati omwami oyo ekimuwaga kyekyokubeera nti tannaba kulagibwa muntu kyono yazze ku bwa deputy president era yatandise okukola emirimu gy'obadde okola mu kibiina. Katulemesezza okukwata ku supiika. Kalina ekisenge kye kazimba. Twagala tukaveeko kaffe nakyo death, political nakyo death, tukaveeko tugende ku supiika. Supiika ali awo olwaleero Ssejjikuubo agezezzaako okumubuuza naye bannange supiika twagenda ogenda mu Easter nga tugenda teesa ku bonanza. Mwegabiragabire ssente wano gwe ne bagundi. Twagala tuzoogereko amugambye naawe speak your nonsense until you finish. That is nonsense. Mpuuga ono atulemesezza okutuuka ku supiika. Njagala tusooke tute Mpuuga nga mumumaliriza. Nteesa buteesa ng'owa people power wa NRM ayagala enkyukakyuka. Mpuuga tumuveeko. Nga tutegedde ani atukiikirira mu Buganda, awo Mpuuga tujja kuba tumumaze, taliddayo kubeera Mpuuga. Bwe mutuyambe ekyo, mujja kuba mutukendereza ku mulimu ku social media. Tuve ku Mpuuga, tugende tukwate Museveni ne Anita Amongo. Okwo kwe kusaba kwange. Unayagala kuteesa oba ngamba birala ate agenze bugenzi. Now,
kweko kubadde okusaba kwange obwa komisona bamujjayo era ekyo naye akimanyi nti aswala bamujje ku neeke ebyo byagamba mbu agenda kulwana simanya labembu nno ng'ayamba ekibiina talina kudda mu kibiina bamugobe wonna ne kadi ye bagisazeemu ono omuntu wangi kale sebo nawe gye bale soko linde ono bayagala kuteesa sebo obulamu bulungi sebo kakati muze pasta kyensooka okwebaza sebo president Kyagulanyi yebalire ddala kutugamba twebeereremu abasajja basabudde Mpuuga n'ava mu bwa munyingiza n'amasimu n'afuuka mpungu n'afuuka mpungu wangi gera maaso yafuuse empungu kubanga takyalina nviiri ku mutwe kati kyesaba kiri ekintu kimu ku mukolo oguddako nga kuliko oyo Mayega sawa yakusabula Mayega mu kikolwa kye kimu ng'ekyasabuddwa Mpuuga. Ekyokubiri noonya omuntu wange yambulako Kakwerege Sudaani nga sikyamulaba wonna. Yogera ku mukoddomi wange Kakwerege yalagawa. Kakwerege sikyamulaba wonna we munoonya mu matwale gonna taliimu kiki. Mukoddomi wange Kakwerege Sudaani gy'oli wonna gye weekwese jangu nkunoonya muko Kakwerege nkunoonya. Nange ngenda munoonya. Buli wamu nze munoonya sikyamulabako ne ku mukulu takyaliko. Atuyamba atuyongeza pressure. Kale sebo tugenda munoonya. Ekyokusatu mbadde nsaba nga tukyalumbuye bwe yalwana mu COVID n'atufuniranga eddagala lisobola okugyamu obutwa mu mubiri atuyambe atunoonyezeeko n'eddagala lisobola okugya buno obutwa bwe bwagamye abaana baffe. Omwana wange yagenze ku kisomero n'alwana n'abasomesa naye nga bo bamugema nga bagaa taata yaŋŋaana okuŋŋema omusomesa omu n'amukwata ne bamugema. Naye baba waliwo eddagala lisobola okugya obutwa mu mubiri batuyambe balituweeko alina obusobozi tusobole okulaba nga twejjanjaba. Essomero lyokye nze nabagamba nja bookera amasomero. Anti ndi Kampala naye siri Kampala nga naawe bw'obimanyi naye nga ye tuli kunankani omwana watandikira okuddukana ndi nabo. Kale sebo ebyange sebo nayanza sebo munyingiza mu masimu nga sinabayingirana mu masimu nga muli bazibu. Halo mukulu wa Archbishop webale okuweereza taata. Kale sebo nawe bale kubeerako. Kale kaakati nze ngenda kuyisa ebyange ebisatu ndezeeko wano. Ngenda kubeera ngaali mu summary bwentyo amasomero gonna agakutte abaana bammwe mu Bwoke. Yes. Ekyokubiri njagala okwebaza abantu mwenna abankubye Mpuuga Mpuuga kati oyo ye omulambo gwagenze bayidawe ku bya Mpuuga wayogedde wano nti Mpuuga bamuleke agende ku bimeeza bingi ayogere ekyo nkiwagira kubanga kati tulabye amagezi ga Mpuuga amanyi jasi wa kwogera Luzungu naye ng'omutwe temuli mukebe gonna nsuubira kati byonna obwongo bwadda mu lubuto. Ojjukira baluwa eri gye yawandiika ey'okubiri okuleka eyasooka eno gye baatuula abangi ne bawandiika ne bagata emitwe kati eno ey'okubiri eyamuyita okugenda ku kitebe tino jangu wennyonnyolekwe gye bamwa ennaku 7 after n'awandiika awo yawandiika nti no mwagamba nti neŋŋamba nti ngenda ku resigninga ate kati mwagala bujulizi obusinga nendabira ddala nga ebaluwa yawandiikibwa Mpuuga talina magezi yate akagambo kaali kamu bagambye satisfactory evidence n'agamba ate n'abawadde obujulizi nendabira ddala nga Mpuuga banaye tubadde tulowooza nga nti oba agenda na practicing Oluzungu ekiro najja n'ayogera emisana temuli wadde bagezi ate twalabadde ddala ekintu ekisemberayo ddala. Kaakati epointi yange esembayo njagala okubiriza bonna ng'ogenda ku gundi ya His Excellency London
abajja mwena mwene ebungereza twagala buli wantu wabeere ready wambala ready egenda kubeera ready gweteekako ready yonna gwosanga ng'ofira oba sikaati oba kagato twagala byonna byonna bibeere ready n'ebyo byonna byonna ebiri ku pulaani ebimpuuga ne mapuuga ebyo byonna byonna ebikazi ebyo biri mu London babikubye wansi kati byonna byonna bitandise ate kwogera ku ki baagala kututeekamu diversion tube nga tetwogera ku kivulu kya pulezidenti mujje mwambale ready ffenna tudugaze ate ekitundu kati bafunye ekifo ekirala ekinene baali balowooza nti kantu katono bwe kati bagenza okulaba nga ate tiketi zitunze nnyingi nnyo kati bakyusa ekifo ekinene benyini buli nkuuka kati tuli ku kakati mujje mu bangi kati tuli ku bakyusa kakati awo Museveni kajja kufa Mpuuga ne mapuuga akaco kagenda kutiinibwa bwe kati bonna abo bagenda kulaba ng'ekintu kyo kyonna kwegamba London eno ebadde ebalumiriza nnyo okulaba nga His Excellency ajja ate njagala okutegeeza Museveni n'akagulupu k'omu Abanyarwanda temulowooza nti ajja mu muziki gwokka ono gaya alina byajjamu ebirala awo ne bikuba first then wanajja n'akuwa omuziki so kati buli mulwani yenna lwana kale ssebo beerayo bulungi tusimba byokola kale ssebo sajja badde agenda kutandika n'okuyogera byama abaana bannuupu mwabaaki tazeku ekifo kyakyuse tuli ku O2 njika mujjeko se kwogera byamasaawa zino wano ani ali ku line muweddeyo tugende mu kigambo mmwe mwankutte eggundi infragamento delicto ne munyingiza amasimu nga sinagayingira wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tabo Idi Mbaraka in advance wadenga twagimaliriza before naye tubadde tubuze. Sebo webale kuweereza ggwanga lyaffe. Amina nnyo. Era twebaza nnyo mwenna abasiraamu abasiibye omwezi gwa Ramadan nsonyiwa okulandagga naye nga sinza buteebaza Bayisiraamu ne bannaffe abasiibye omwezi gwa Kalema. Tusaba Allah yanukule ffenna bye tusabye omwezi ogwo. Allahumma amina. Kaakati sebo nze ngenda kusookera ku kojja wange yali pasita Yosa Musentongo omuzirankima we twafiirwanga yayimbanga akayimba kagambanga nga muwala yafudde oba mutabani yafudde nga ajja n'agamba muli basiraamu naye nze kannyimbe bye mmanyi yagambanga weeraba Mpuuga weeraba omukama beerenga naawe. Akayimba ako kayimbibwa mu kuziika ng'omuntu essaawa y'esembayo ekomeredde bakomega nnyondo esembayo ekumaliriza Mpuuga tukumaliriza wummula mirembe kubanga ndabye nga n'ab'e Buganda amaloboozi gaabwe agaagaanidde okuvaayo agasidikidde ebbanga nga tulaajana okuva Ssaabasajja lwe yalwala tewali ddoboozi liva Mmengo naye olw'okuba twakutte ku b'ebitiibwa tulabye nga batandise okusituka agobeddwa Emmengo atte ekitiibwa kyaffe bulijjo muli ludda w'abasajja mmwe Emmengo lwaki busituse ku Mpuuga ng'abakulira mayiga ye temumwogerako mugoba Mpuuga attatta n'ekitiibwa ky'abataka attattibwa ekitiibwa kya Buganda attatta n'ekitiibwa ky'abakungu b'Emmengo we mwetwala mu State House nga mmwe abataka munoonya ettaka ly'obutaka bwammwe nga kwolwo temwamanya nti nammwe muli mu nsobi kuva ddi nga abataka munoonya obutaka ekyo nga nkimaze neebaza abasuubuzi mwenna ab'omu Kampala bulijjo tubagamba tuli bubi muveeyo tukwasize wamu tununule eggwanga ng'abasuubuzi mugaanye kaakati mbadde nsaba tekikoma Kampala yokka kibeere country wide
ffenna tusitukire wamu amasomero gaggalwe amalwaliro gaggalwe ebidduka biteekebwe wansi tutuule waka tweteeke mu local down by all means tulwane tutandikire awo twesiguukululeko nabe ekiseera kituuse ekyokwebereramu kyansi tugifunye tutuule waka ffenna kati tulabe gye banajja ssente ziddukanye eggwanga tutuule n'amasomero mugaggale ebidduka mbiteeke wansi bulijjo asimu abagamba mugule emmere mugiteeke waka. This is time now. It's our time to liberate our country now. No other time. We shall stand up right now, Ugandans. It is your time now to stand up. Stand for your rights, please. Tuli bubi mwami asimwe ebyo byo bagamba nti amafuta bagongedde ebbeeyi aseminti bamwongedde ebbeeyi balesa 18% tebitandise lwaleero byaliwo dda naye nga temumanyi kubanga omuntu wajjira okugamba nti n'ennyumba gy'osulamu ogenda giwera omusolo ng'alinga agamba nti ye yakugulira poloti n'akugulira buloka ne seminti ebyagiyimirizaawo obutalengera wala lwaki kibali kumpi babasibye nnyo ekisiikiriza ekiwero ku maaso byotera okutugamba nti baba bikka amaaso naye temulaba omusajja Kyagulanyi afubye okubatangaaza afubye okubalaga ekituufu abantu abasinga basigadde beesuulidde gwannagamba bali awo tebibakwatako naye ng'obulumi butulumira wamu omuntu nakubira simu n'akugamba nti wali nnyambye n'ompeerezaayo emitwalo 2 n'agikubeebera emyezi 8 akusaba busabi emitwalo 2 n'ogamba emitwalo 2 bwegiti kyo gigenda kukolera ki ye singa njikuwa olwaleero ate enkyo naagijjawa abasomesa omusala gw'omufuna tegumatiza abasawo omusala gw'omufuna tegumala abadriver babasaako emisolo mingi bawololo b'emmotoka temukyalina bifo tofuna bwawololo nga tomaze kusasula nakugulirira tulwanyisa corruption babaza mu corruption tulwanyisa nguzi ya 5 Mpuuga byalidde Katikkiro alyandala bano balyandala amongi nala byasabika mu kisawo ngayina ekisawo kyapakira agamba nti Uganda yonna njibulizaayo bwazimba amasomero bwazimba amalwaliro yes center azijjawo omuntu omu Seggona bamubbyako obukadde 10-18 constituency yetakolerangamu wadde abavubuka akantu akamu bwe kati akayinza obbakulaakulanya constituency bazifuula zaabwe nannyini mbadde nsaba president Kyagulanyi nti abasajja abo bonna abaludde mu parliament ebisanja ebisukka 10-15 tubateekeko abaana baffe abavudde mu masomero nga tebalina mirimu nabo beesimbeko mu bifo ebyo batandika okukulaakulanya ebitundu byaffe kagabeerwe ngo tuteekayo omwana omuteeyi akafuluma university weebali ate nenneebaza abantu b'e Masaka ne Lwengo mwebale kugoba kagabo n'amalwaliro ge gonna agali mu kitundu temutwalayo balwadde abantu abo tubaboole teyanziza ma webale nnyo sse webalire ddala neeyanziza nange Mukama yeebazibwe pastor. Mukama yeebazibwe nnyo nkulamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina sebo. Olwaleero okuteesa kwange si kunene nnyo kukyono oba fulani ono oba kwali atuwulira. Kwali namulabye. Badde nsaba fulani ono atufunireyo olugalo olw'omukaaga lwasobola okuteeka Katikkiro n'amuteeka olugalo ku mutwe bw'ati oli yali akutaddeko olugalo ku mutwe naddala ba prefect ku ssomero ng'oyogerayogera takubye naye n'akuteekako olugalo bw'ati ku mutwe n'osirika n'obanga nga aguddemu ekidumusi Katikkiro ne yeetaagayo olugalo olw'omukaaga lubikwateko akitegeere nti awantu waali wakyamu yajja kulowooza nti Museveni amuyimiridde emabega okumuwa sapooti yonna kati njagala omugenyi amukyalireko gw'atategedde mu Buganda waliwo gwe bayita omugenyi atazunza njuki amukyalireko sebo fulani tusabayo omugenyi atazunza njuki akyalireko Katikkiro akitegeere nti byonna abikola naye waliwo abamutambulirako kirinanga Calvin Kayanja oyo yali ayasamira nnyo ku Bobi Wine kati omu akuba essimu
abaka ensonga ndowooza ayagala okubanja kasente ke eri agenda okuba essimu ew'omunene omu yagamba natya era kati kyova olaba takyakola ziri live ez'ekisirusiru ziyakolanga edda yagamba natya ngenda okubira omuntu ng'omuntu kungulu ayambadde yero naye nga munda wa redi nnyo okusinga ne yero gwayambadde so kakati ne Katikkiro ono akitegeere akasonga akasembayo y'ensonga ya kasente kafa kasitwago bw'oba okasaba pasita luli kaalimu omuliro abantu baali bakateekayo ndowooza nga balaba omuliro ensonga eno kati watuuka wagikendeesa omuliro gw'ogulabika gwakendera ate ng'obwetaavu weebuli bw'oba osaba olaba gundi kati ennaku zino Bugingo luli we yali asaba Pentagoni nga n'amazina abaziniramu naye kati abantu bamubanja Pentagoni yatandise n'ogituvumiramu tokendeeza omuliro gugendere ku leva eri kwe twatandikira abantu bategeere nti ensonga zaffe ekifaananyi luli watemeranga abantu ekifaananyi tebalaba kiri mabega wa fulani naye nga bagezaako okunyingiza nga balinga abalabayo balingiza bati balingiza naye nga tebakiraba ekiri eri naye nga balengerayo balengesa luli ekifaananyi kiri kyajjanga ne kikumamu abantu omuliro naye ekifaananyi ekyo okulengera okwo asawa kukendeezaamu kati abantu nabo baddayo wansi baavayo eri ku kafunvu gye baali balingiririza okulaba ekifo emitala tuseeyo abantu abo ku kafunvu eri balingiza atilisti balabe naye nga tebalaba mabega wa fulani naye nga balinga abagezaako okulaba ku fulani eyo yenteesa yange mukama wange ey'olwaleero mukama akumpeera omuti amina sawa alona talina network ate toina network pastor wanji sebo ale kuweereza nyaffe Uganda weebale nnyo amina sebo yongera ku ddoboozi sebo okay katompulira bulungi yes sebo okay kansooke mbuuze ku bannayuganda bannange mwena gye muli yenze musajja wammwe Joseph Sentamu ndi nzaalwa ya Busia district nsinzirira wano Edmonton mu Canada olwaleero kansabe pastor nzikirize mpiseewo kana akagambo mu lulimi Oluswahili kubanga njagala na baneiba baffe naddala mu Congo mu Kenya bampulirize nabo na Uganda yona abampulira bawulira akagambo kano mu Luswahili abakatemayo mujja katemayo katambuleko kagenda maaso okay wandugu na madada popote mlipo na salimu hii ni sauti ya mwenzenu mzaliwa wa Uganda nataka msikilize ujumbe huu ukiwa jirani hasa wale wanaotoka Kongo na wandugu zetu walio Kenya mjue ya kwamba shida za Uganda sio za Uganda tu tuna taabu ambapo itawafikia nanyi na hiyo shida ni huyo jenerali anayejiita Yoweri Kaguta Museveni na familia yake hao watu kile wamefanya kwenu kwa majirani ni hasa itabidi ya kwamba tusaidiane tutoe huyu jamaa kama sio leo ama kesho itakuja kujulikana ya kwamba ameingia katika nchi zenu na hasa yale atawafikia yale mnaona Uganda itawafikia na kwa ndugu na madada wale ambapo wako Uganda ni wakati ni huu tusikie pamoja tukamatie pamoja tusikilizane tuondoe huyu jamaa kwa njia yoyote unaoweza hata kama ni nini ujaribu unavyoweza kwa uwezo wako
tuondoe hii familia ya Museveni. Ile kunyanyaza, ametunyanyaza. Ile kuua, anaua watu, wala anashika mali, anaenda anapora kwa wajirani na wakijitajirisha yeye na familia yake. Hayo yote tutavumilia mpaka lini? Ni wakati huu ambapo tunafaa tufanye chochote tunaweza. Wakati huu kuna maandamano. Wanabiashara wamesema kwamba tosha, imetosha. Hatuwezi tukavumilia tena. Kwa hivyo sisi zote tujiunge. Hatuwezi kusimama na kuangalia kile kinaendelea. Kwa njia yoyote unaweza funga duka, kama ni biashara yoyote, wacha hata kupeleka watoto shule. Kama inawezekana wiki 2 tu hivi, huyo jamaa nguvu zake zote zitakuwa zimeisha, sababu atapenda pesa, anahitaji pesa kuendesha ila anayoendesha ya kushika watu, kuwapoteza, kuua wananchi, kuwanyanyasa. Lazima hiyo nguvu yote anapata kwa kupata pesa. Kwa hivyo tufunge biashara sisi zote, tuweke mikono pamoja, tuweke mawazo pamoja. Hii familia ni watu wachache sana. Wanawezaje kutushinda sisi mamilioni na mamilioni, wala ambapo ananyanyasa kila siku, wala ambapo anauia watu wao, wala ambapo anashika watu wao, wala ambapo anatutunzi, anasema kwamba hatuna nguvu yoyote. Sisi kwa uwezo wa Mungu na kufanyia pamoja tutamuondoa. Kwa hivyo nawaomba tufanye, tushikane, tuandamane, tumuondoe huyo jamaa. Jejo Pastor Chenjagado kuisao. Tweyanziza nnyo ssebo. Otukoze bulungi, weebalire ddala. Ogenze mbadde ntakwebaza. Weebalire ddala ssebo. Mujja katemayo katambule mu Kiswahili, mukatambuze eno neno. Hello Pastor, Mukama yeebazibwe nnyo nnyabo. Gendi nnyabo, oliyo teyo nnyabo. Omunyongo wange. Yo Pastor. Kakati ndagala kwogerako olina ya information gyewaleete yali eya UPDF nga basazeewo nti bwebabattamu genero omulala tebagenda kuddamu kuziika. Kati omanyi engeri abasajja ka Museveni wekali wali omuyeekera tibubuyeekera. Osaddakayo atuuli omu n'omuzindika mu balasi neyeefuula omulamu. Okukete ekiri mu balasi kakati watyanga Museveni asaddaseeyo owuwe n'anyuga owuwe. UPDF yeteeseteese etya ku ekyo? Mbyogere wano. Just ndeze ekibuuzo as in case it happens, like bayinza okuba nga babadde tebakiroozaako nti ayinza okukikola. Omanyi omuyeekera byaleeta nyingi. Asobola oba kubala kabulu n'anyigayo owuwe n'amuwayo nga ate bw'abaanyiza ewuwe ffe bitukwatako, ffe tetuddamu kuziika munnayuganda. Tetuddamu kuziika jeno nga munnayuganda. Yes, oba anyiga kitabani kye anyige, oba anyiga Asafunya ya Kikulu amunyige, oba anyiga Bakasumba, oba anyiga Kayanja Muhanga, naye abannayuganda baffe tewakyali kuddamu kutta jeno yenna. Amina, kale kyo Pastor kyembadde njagala okulaki okumanya nti nteekera kibadde kirabera kumusajja. Wale tuweereza. Kale nyawo. Na ogenze n'oyogera ku point. Wawo kyempulidde kyoyogeddeko ng'ogamba aba London. London tubalina mu mikono gyaffe, tugenda bakontrolinga. Okay. Yonna yeetegese okukola akavuyo, tugenda mulaba bwe tuti. Obugalo. Ate tetugenda na mubba, kubanga bw'aba mukazi tujja mwambula, ne bw'aba musajja tujja mwambula. Nga tetumubye naye agenda ng'ali bwereere. Secondly, ate tuli mu kizimbe nga kiri locked. Kati wanaddukira tajja kumanyaawo. Buli yeetegese okukola effujjo, we are ready for them. We are ready for them. Ate ffe abali undercover tebatumanyi, tebatuwulirangako, tetujjanga ku live nti no twasala.
kubalaba yasingiremu oyo abakazi ababiri abeesuuledde eddalu kati oli ayinza okwesuula eddalu n'alowooza agenda kwesuulira eddalu ku president waffe Kyagulanyi. We are watching them. Secondly, bwe kaba kayinza okuyitawo president waffe bw'abajja e London ffenna tuba twagala omuhaginga omukwatako mu ngalo naye kankayise wano mbadde nsaba president waffe buli eyeetegese omuhaginga afe nakyo tewali hagingi bwe kiba kisoboka. Commander in chief agenda okuma president waffe tukusaba president waffe aleme kuhagingibwa. Ekyokubiri aleme bw'aba asuze mu hotel tagulira buli muntu luggi nti no waliwo akubya akadde agulewo oluggi. Somebody can okulumba mu hotel ne bajja ne bamuyiira something like acid mu maaso oba oli najja waliwo blogger goba koze e London kati blogo ya claiming nti no mwana yabadde muna Uganda muna Kenya oba mu East African. That girl is very known abeera mu America yavudde mu America najja mu London okuvistinga oli nokinze luggi n'alugula bw'ati n'amuyira acid maaso n'ayagala n'omufumita ekito. Unfortunately nothing happened. Kati nga bwe tulabye accident eyo ate ng'etambula ku gundi ng'etambula ku media zonna tubadde tusaba president waffe tagulira muntu mu luggi kino simanya agenda mulabako kubanga obutwa bujja balema bafuneyo kye bakola ne bagawa wakiri nfiirwa amuyire acid maaso whereby ekyo nakyo tekijja kusoboka. Hugs tuzeesonyiwe London okugula enzigi ezo ntino simanya oli aze ntino mu hugging aze kulaba president waffe he can be dangerous nga ffe tulowooza ntino is just supporting. President waffe ajja kuyimba hugs tuzikomyawo. Ekyokubiri nawulidde ng'obuuza ntino Mpuuga ekigundi ekyamukubye ekiddugavu pastor wagamba ntino waliwo ekintu ekyamukuba mu maaso Mpuuga ekyo kisipi ndowooza ekyo kisipi kubanga ekintu bwe kirya nekyekuwepaata bwekiti ku gundi ekyo kisipi nze bwe ndowooza kati Mpuuga akiitinge. Point esembayo ddala baganda nakyogerako ku gundi ku show ya Lobuli Roxat ne mbagamba nti no okugema okwo tekuli nti no bagema yellow fever. Kati nga bwe mulaba ekyabasiyazi kyali mabega ne basasulwa ssente okitambuza ekyabasiyazi mu Uganda. Kati nga bino vaccination it's a plan kubanga omuzungu yayagala Africa kubanga Africa yefeedinga business z'abazungu western countries be babawa gold buli kimu. Kati these people want Africa kati whereby bwe baba bagala Africa bajja tusindikira gundi vaccination yezo tulinga laboa we are tested kwegamba omubiri gwaffe bagutestingako ddagala kaicho kanchogere mu Luganda they are batestinga emibiri gyaffe n'eddagala lyabwe bwe basindika nga bagamba nti basalawo ne bagamba nti tubawe eddagala naye mu creating ekirwadde tubawe ssente mu testing eddagala lyaffe bwe liba teriyise mu bulungi temutuwe results kyobola bakati abaana babutuka ne bazayo results ne bagamba abaana beekwagula abaana babutuka bakola kinaga katukoleyo eddala. So we are testing objects. N'ekyokubiri abaana obutazaala abantu balina okimanya nakiisaawo ewa mwami Lumbuye nawe pastor abantu bakubeerako bakiwulire ezo injections bakuba za bulimba they are just testing their medication. N'ekyokubiri mu future abantu tebajja kuddamu kuzaala kubanga population yeyitiridde mu Africa ate nga abazungu bo baagala okutwala Africa. Kati buli mukyala abadde azaala bataano ojja kwesanga nga tokyazaalira ddala. So byero n'abasajja okubulwa amagi. So Ugandans open your eyes mutekinga abaana bamwe abawala abo 18 babachekinga amagi oba gakyali malamu. Kuzaala banga population yeyitiri nga kiwomerera bulungi nnyo ne mukirya nga miyembe oba mapaapaali nja kuwaako just example naye kasooli naye
nga bwobisimba nga biggwawo okutegera kati system ye baagala okutwetera ffe abaddugavu si mu Uganda yokka naye abaddugavu tuli under attack abalabe baffe ennyo be bazungu bekubiikirizaamu nakyemalira tubadde tumukalakaata era njagala kusalutinga bakomuleta abali ku mulanda n'essaawa zino nga beekalakaasa wali ku European Union mwebala basobodde ogenda abatasobodde tetusobodde naye njagala kutuusa ddoboozi lyange ngamba kuno okwekalakaasa tulina okuteekerako n'ebiwandiiko nti webawerayo consequence yonna abantu abali responsible bana abazungu era tunatuuka mu Uganda ensuubize bagenda kubisasulira baffe tukera tubagamba temuwa Museveni sente naye ogenda okulaba abazungu batuukira wali wa Museveni nakasero oli ne wabaze bagibita batya environment asookera wa Museveni naye n'ogamba Museveni ye minisitule wa buli kimu okutegera babypassinga oba minisita wa agriculture oba minisita wa business and trade nebagenda wa Museveni kati abo bategeera nti bakolera Museveni era balabe ba Uganda abazungu tulina mu mikwano gyaffe naye bali eri abalala bali ba hardcore baagala omwana omuddugavu akole ki agwewo kati omunnayuganda gwe buvunaanyizibwabo okwebeeramu olime kutwala omwana kuki ku ssomero bamukuba ebiyiso oba bamuforcinga mugireyo ku ssomero abaana bamaze okusoma wano balina university balina degrees balina biki naye emirimu tewali ogenda okwesanga oli eri mu bwakadaama bakugyemu ensigo bakugyemu obwongo twetegerekeka ng'olina degrees zo kati ogenda ku ssomero obutagenda ku ssomero ani asinga gwe ASP asiime olina diguli meka wano kino ekintu kyotambuza okulyowa emyoyo gy'abantu n'okusomesa Abannayuganda okutegera so nyagadde kuyisaawo obubaka obwo ate n'ekirala akasemberayo ddala mayiga ojja kutemebwako omutwe wona amanyira omulangira ng'omutyobola bwotyo omutwe gujja kutemebwako mu byeddala neyanziza nnyo neyanzege ebintu byange si bya ASP asiime yanziza sewo sebo oli muteesa wano ku program genda maaso kubanga sigenda kubuuza kubanga sente taddeko za roomingi ezozimanyi kati nze nkubiriza Abannayuganda mwenna buli kiisi gwe bagemesezza omwana ku mpaka amasomero mugookere oba bwe munaaba temwongereza amasomero agaba basigala nga bookya amasomero bagenda kusigala nga bagemesa abaana kati n'ekirala nsaba pulezidenti wange omulungi